Eno yembere yaliwo omuganya mwamba bwe gwabooga amazzi gaddira okwanjala mu bitundu by'e Kasese ng'enjega eno yaleka essomero lya Bulembya Primary School lisaanyeewo. At around 7, the floods came from where we don't know. It had to sweep each and everything. Embeera eno yaliwo wakati w'omwaka gwa 2013 ne 2020 ng'enfunda zombi ebintu bingi ebyayonoonebwa okwali ebizimbe ssaako n'abantu abamu okulugulamu obulamu. Kati nga gisoba myaka 2 bukyanga amataba gano gaggwaawo ne gasaanyaawo essomero lino tutuuseeko mu kifo kino era nga tusanze abayizi abamu basomera mu ziweema ssaako n'ebizimbe bitonotono gavumenti bye yateekawo. Kule Joseph Ngono yakulira essomero lino atubulidde nti essomero n'enjega eno we yagwirawo lyali lirina abayizi 665 era nga mu kitundu kino eky'e Kasese lyali lisinga okusomesa obulungi. Before it was swept off by River Nyamwamba, it was one of the best performing schools in the Kasese municipality, Kasese district at large. But because of the calamity of the river, you are seeing how it is looking. Trees bebalese okubeera ng'amayumba getusanze gagwa so kati tuzze tuwagira amasomero bannange njagala musome so that use them, the books, the pencils and the sets. Okay, we are going to hand over these things to the headmaster. Okusinziira ku ministry y'ensonga ey'ebyenjigiriza wamu ne Ssaaba Minisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri basazeewo okulaba nga basonda ensimbi okuggyawo essomero lino ate balitwale mu kifo ekirala awatayinza kukosebwa mbeera ya mugga guno era nga batubulidde nti enteekateeka eno balina bagitu. Build some new structures. I know the Prime Minister's office now is trying to acquire land for relocation so you can have a new home that is not threatened by any other, God forbid, any other running water or stones coming from up the mountain. Our job as a ministry is to promote tourism. Wano Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi wano mu ggwanga Mugala Martin ategeezezza ng'obuzibu buno buvudde ku tyoboola obutonde bw'ensi era n'asaba abayizi n'abatuuze abawangalira ku kitundu kino okulaba nga bafaayo okukuuma obutonde bw'ensi. Do you know why we have problems from up the mountain including floods? Because some people destroy the forests and the protective cover of the mountain up that would be holding all this flood, all these stones, all the soil that would come down. Kono n'obutonde so kyange naawe atulabeeyo okukuma obutonde ogezaako okwewala ebintu ng'ebyatuuka ku ssomero lino naye tuzze tugezeeko balaga nti tuli wamu nabo n'okubasomesa nga bakyali abaana bato obasomesa bakula bakimanyi. Abayizi bano bategeezza nga beetaaga obuyambi okuddamu okukakkalabya emisomo gyabwe obulungi so nga ate n'abasomesa abamu abaali basomesa mu ssomero lino baali abulira dda. When it rains, people get fear and they run away. Teachers run away. Teachers stay very far. They send down. Whereas we are no longer now catching up with our performance of the previous years. Tukyatambula ebitundu by'eggwanga ebitalimu naddala eno mu Western okubalambuza n'okubalaga ebitundu ebimu ebirimu ensimbi oba tusobola okufunamu ensimbi samba ng'ebintu ebyokulambula ebifo eby'enkizo mu ggwanga okulaba nga bijjumbirwa naddala abantu abawano mu Uganda okujjumbira okubirambula olwo nno eggwanga lifunemu ensimbi okwewola ensimbi okuteeka mu nteekateeka za gavumenti ezimu. Nze Omulangira Junju Mosoes, KTV eno e Kasese.